Antarctica wandibaawo olina ekibuuzo nga weebuuza Antarctica aliko obulamu myaka emikadde emabega. Ansa y'ekyo ekibuuzo eri nti iye Antarctica eno gy'olaba yaliko obulamu miliyoni z'emyaka 66 emabega mu ebyo ebiseera nga dinosaurs zikyaliwo, era nga mu myaka egyo waliwo ssemazinga emu eyali emanyikiddwa nga Gondwana. Ssemazinga eno yali yeekutte wamu era ng'ekutte ssemazinga zonna zitulaba essaawa zino okuli Africa, Antarctica ne Europe kozi ne Asia, zonna zaali wamu nga tezeeyawuddeyawudde. Wandibaawo ne weebuuza lwaki ssemazinga zino zeeyawula era nga kyavako ki? Miliyoni z'emyaka 66 emabega era nga ne dinosaurs zikyaliwo nga we mbannyonnyodde, watuukawo ekintu ekimu oba watuukawo event emu. Event eno yali ya ki-asteroid ekyava mu mwengula eyo ne kyaggunda ku ssengendo yaffe eno emanyikiddwa nga Earth, era nga ki-asteroid ekyo kyaleetera obulamu obwaliwo mu kadde ako okusaanawo almost 95%, era ng'eyo 5% yasigalawo yasobola okuba nga evolvinga neefuukamu ebitonde ebyali eby'enjawulo oba ebitonde ebirala ebyefaananyiriza nga biri ebyaliwo olw'embeera eriwo. Kye njagala kunnyonnyola kiri nti engeri Katonda gye yatonda ebitonde bye bisobola okuevolvinga okusinziira ku mbeera eba eriwo. Kati mu kadde ako ebitonde bye byaliwo mu kadde ako byasobola okuba nga bi-evolvinga ne bisobola okuba nga bisurvivinga, era ng'ebimu ku ebyo kwe kuli zikalooli, enkoko, entulege n'ebiralalala ebigwa mu category. Tudde ku pointi yaffe wabula nga tetunaba genda wala nnyo, kusaba osubscribing era liking evidiyo eno osanga eri interesting. Kati nga bwe mbadde mbannyonnyola ekingi ekyo oba ki-asteroid ekyo bwe kyajja ne kyekkata ku nsi eno oba ku ssengendo yaffe eno emanyikiddwa nga Earth, kyaleetera ensozi zaali zeebase oba ziyite zi volcanic mountains okuba nga zizuukuka, era ng'ensozi zino zaawandula omuliro ku ssengendo eno okumala billions of years nga tennaba kuwula, ekyaleetera ssemazinga ez'enjawulo okuba nga zeefoomingawo oba nga zeeyawulayawulamu okuli n'obuzinga obw'enjawulo olwa lava oba luyita olunyata olwava mu nsozi ezo olwasobola okuba nga lusaanuuka. Mu bufunze ettaka ly'oku nsi lyonna lyasaanuuka, olw'ekyo ekyatuukawo miliyoni z'emyaka 66 emabega, era ng'ekyo kye kyaleetera ssengendo zino okwefoominga okuli Africa, Asia, Europe ng'ogaseko n'Antarctica. Kati oyinza okwebuuza Antarctica ye ate waaki ennyogoga nnyo nga ssemazinga zino tezinnyogoga nnyo? Oyinza okwebuuza lwaki Africa yo terina sino oba nga terisiivinga winter ng'ate zino nsi z'abazungu? Kakunnyonnyola Antarctica ekiyinja kino ekyakuba ensi yasobola okuba ng'eseeseetuka nedda mu masekati ga south eno gy'olaba waliwo obunyogovu obuteekanyika, kyokka olaba bagamba the higher you go the cooler it becomes. Mu bufunze Antarctica yaseetuka ng'edda waggulu wali obunyogovu, era ng'ekyo kyekyagireesa okuba ng'ennyogoga nnyo okutuusa olunaku olwaleero. Kati oyinza okwebuuza kino ekintu kyatwala bbanga ky'okutuukawo? Era amazima gali nti siyinza kulimba kimanyi ebbanga lyekyatwala kuba ne bannasayansi bennyini tebamanyi, naye ekiro kyeyinza okugamba kino kyatwala millions of years nga Antarctica eseetuka okutuuka eyo, era nga kyatwala millions of years okuba nga Africa nayo yeeyawula n'edda eno. Africa yo teyayambuka waggulu yadde eno sayidi ewatali nnyo obunyogovu nga bwe kugambye nti the higher you go the cooler it becomes, yo teyagenda nnyo waggulu, kyova olaba ffe tetulisiivinga na winter. Naye ate zino ssemazinga endala okuli zi Asia, zi Europe zo parts ezimu ziri waggulu era nga parts ezimu ziri wansi, ekireetera okuba nga parts ezimu ku ssemazinga zino zirisiivinga winter era nga parts ezimu tezirisiivinga winter. Olwakino kye ndagambye nti parts ezimu ku ssemazinga zino ziri wansi era ng'endala ziri waggulu, ekireetera okuba nga parts ezimu zirisiivinga winter ng'ezimu tezirisiivinga winter. Okunoonyereza bannasayansi kwe baakola ku Antarctica eno baazuula nti Antarctica eno yaliko tropical oba yaliko subtropical, era nga kwaliko ebitonde ebyali biriko ng'era olaba wano ku Africa kwaliko emiti era nga kwaliko n'ebintu ebirala, naye wabula okutambula kwayo oba okuseesetuka kwayo okudda mu South Pole ekigireetera okuba ng'ebintu byonna ebyaliko bisaanawo ne kusigalako penguins zokka. Penguins ezo z'olaba tezaali penguins myaka emikadde, byali binyonyi oba kyali kika kya binyonyi, naye wabula kyo kyasobola okuba nga ki-evolvinga ne kimanyiira obunyogovu oba ne kigenda n'embeera eyaliwo, era ky'olaba zo ssaawa zino zikyaliyo. Newankubadde essaawa zino Antarctica weather yaayo oba climate yaayo eri harsh, wakyaliwo obujulizi obukakasa bannasayansi nti kwaliko obulamu okuli bu skeleton bwe basangayo bwazi dinosaurs ng'ogasseko n'ebintu ebirala ebikakasa nti kwaliko ku bulamu. So far byebyo bitonotono ebikwata ku Antarctica bannasayansi bye bakazuula essaawa zino. Mpozi saagala neerabire waliwo n'emboozi endala zigamba nti Antarctica eyo kuliko ebitonde ebirala ebiriko lwakuba nti abazungu tebaagala tusobole okuba nga tubitegeera. Oba oyagala nkola vidiyo eyongera okunnyonnyola ku ekyo ekya aliens ze basuubira okuba nga ziri mu Antarctica abazungu ze bataagala tuzuule, komenti ngaawo wansi njaba vidiyo ngikola. Kusaba subscribing eno okulayikinga vidiyo eno n'okuleka comment wansi in case of any question. Tunegwako mu vidiyo enaabizzeeko.